Yes, oli ku Uganda Live, Kyoto TV, Kyoto Media, Kyoto Family. Yes, tubaniriza nnyo ku mikutu gyonna ku musinzidde okubanga mulaba akatambi kano. Naye ng'olunaku olw'olwaleero ndi n'abakulu ab'enjawulo. Abakulu ab'enjawulo ngera bagenda kuba babeeyanjulira. Ngera tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga ez'enjawulo eziri mufe abavubuka, ez'ennono, eza lubaale, ez'ensimbi, ez'abakyala. Tugenda byonna kubanga tubyogera ate nga bwe tuyiga. Kwegamba nga tunyumyamu ate nga bwe tukola ki nga bwe tuyiga. Gwe wonna abadde atanna subscribinga beera nga osubscribinga olikinga vidiyo eyo ate gitambuze kubanga bino byakwesomesa kwebuusa ng'enjogera y'ennaku zino. Olunaku olw'olwaleero tulina abantu babiri bokka. Buli omu ajja kweyanjula ekitimwagwa amannya ge gasobola okweyogerera. Naye nga tutekebwamu ssente aba Kyoto Family Hub Products ate nga basangibwa Wakiso Namusera be bavujjirira programu eno. Ne aba Kyoto Family Hub Products bakolera akabaanya akawunya obulungi akasufu ennyo. Gwe wenna ayagadde okubanga okeefunira beera ng'obakoonako ku nnamba z'essimu ezo eziri wansi awo ate katweyongere maaso ne programu. Jjajja w'abaana nkuwulira mukama wange neesiimye okulaba olunaku olw'olwaleero. bwe ntyo nange neesiimye okuba nga munsisinkanye tusobole okuba nga twogerezeganya ebigambo eby'enjawulo wakati mu kwesomesa. Amannya weyanjulira abato abakulaba. Erinnya eryange ez'omulangira Suuna Kiwanuka Kubo era nga nsinziirira Mmende mu Wakiso gye mpangaalira. Abalubaale muba n'amannya agatiisa. Kikivaatula amannya aguli. Ebiseera ebisinga amannya ago ga bukuumi wakati mu mpya ze tuba tuvaamu. Amannya ago ge gayimiriddemu obuyinza oba oyo akuuma nze oba obuyinza oba oyo guludde ne gwe yassa ku jjo baalyanga okuba nga nkuuma. Kwe kuleeta ago amannya naye ng'ate tetutiisatiisa. Tekuba kutiisatiisa wabula tuba tujjayo ennyota ezo ezaatwambala wakati mu buyinza bw'ensi. Kuba mu bwamwoyo nabo buyina ensinziira gye businziiramu okuba nga bwambala ennyota zaabwo. Bwe gutyo naffe mu bulya mmere ku nsi kuno bwe tutwambala ennyota zaffe ezo ez'obwamwoyo ezaatwambala. Musajja mukulu biwulidde ate kubagagolo naye tobanga olina agatiisa. Gaba tegatiisa gaba ga bujjajja muzungu kyayita family tree. Amannya agange Pitibwa Sevume muzzukulu wa Kabaka Bulamu mu bwejjembe ya jjajjange Lubowa. So mukama wange Jjajja w'abaana tugenda tutandikira ku nnyambala yeeyo. Suuna ennyambala yeeyo soka otunnyonnyole kyama ki ekiri awo wakati mu kitundutundu ky'okwambala ennyota ze mundabamu essaawa eno. Kubbulula na kuzza ekyo ekyaffe ekyali kyazaawa. Kuba okuva edda n'edda bajjajjaffe zino ze zaali engoye zaabwe. Mu kitundutundu ky'okuba nti twali mu mulembe gw'omuwawa bajjajjaffe baayambalanga nnyo amaliba n'ebikoola. Naye mu buyinza obwo obw'amagezi agaatuweebwanga bannaayo okusoma si ge magezi ag'amaanyi. Era okusoma nti ogenze mu bazungu n'osoma si ge magezi g'oyinza okufuna n'olowooza nti ofunye amagezi agalimu amakulu. Naye amagezi amazaale ago g'ozaalibwa nago ge magezi agasobola okuyamba mu nsi muno. Kyenjagadde obbannyonnyola nti bajjajjaffe baafuna amagezi amazaale agataali g'abazungu ne basobola okumanya nti guno omuti gusobola okuvaako olugoye lwe nsobola okwambala. N'asooka aguggyako ekipapajjo yasooka kukirya yagenda okuwulira tekiwooma. Ate kati waliwo ayinza okugamba nti omulembe gwakyuka nti upgrade. Ebiseera ebisinga omulembe mwe abagufuula nti gwakyuka. Tuli ffenna mwe abafuula omulembe nti gwakola ki? Gwakyuka.
naye tokerangako leero n'ogamba nti bajjajjaabo okuva edda nedda balinga basiza mu nnyindo omulembe bwe gwakyuka kati osiza mu matu tuli ffenna kati awo teri mulembe gwakola ki wabula ffe abantu ffe abagenda twonooneka nga twerabira ebyo ebitubbulula okwonooneka omuntu otuuka ne wewe mulagwe nga gwe okitegeera ne bukyenkyanga bwe nyambadde olugoye lwange luno ntaddeko omuteganswera gye muyita ekkanzu okitegeera bwe nyambala ekkanzu eno bwe noolaba nga ate nzizeeyo ku mirembe giri egyedda naye mba nziza kitiibwa kya busajja tuli ffenna naye kati essaawa eno osanga abavubuka ate omulembe gw'abamweyana gwajja luno abavubuka empale batambula zibali wansi ng'oyinza okugamba agyeyambyemu ate era ne kabaka yayamba ensi n'abalaga nti omulembe gwammwe n'abalaga nti omulembe gwammwe abavubuka naye bwe yabalaga nti omulembe gwammwe ate alinga eyabakwasa obuyinza mu kubakwasa obuyinza abavubuka tebamanya buyinza ki bwe babakwasa yabateera obuzito mu nsi muneeno ebiseera ebyedda bw'oba nga wali otambuddeko oba wali owuliddeko abaagendanga mu masabo tuli ffenna amasabo ago bagagendangamu wasangamu basajja bakadde abakyala abakadde nga be batudde era be balagula be bakunnyonnyola n'omanya nti jjajja kyayogedde kiki kuba yatuuse mu katundutundu k'obwakatonda ne mukama katonda jjajja ffe twakuba tumanyi omusawo muganda aba mukulu akuba muntu mukulu okitegeera naye kati essaawa eno saabasajja nga bwe mmanyi nti yennyini nsi saabasajja obuyinza bwe tebuliiko kulondebwa nakalulu obuyinza bwa saabasajja buva eri mukama katonda bwe yakeera enkya n'ayatula n'agamba nti omulembe ngukwasizza abavubuka ne Lubaale nadda mu bavubuka kati ebibonerezo n'amabanja gonna gatudde mu bavubuka tekyali mukadde kuba ne Lubaale bonna bavubuka omukadde takyasobola kugoba nkoko bamugambye olinayo omukolo bwe guti nti agobe enkoko tekikyasobola omukadde takyasobola kusika mbuzi kugijja ku ttale nti agitwala oba ku ttambiro wagenda kuyibwa mu gerengejjo Lubaale naye n'ata abakadde n'akwata bakyojja mu miro omulangira wenandyagadde okubuuliza ku muvubuka ono atalina kyamanyi ku buwangwa oba atagoberera birooto obubaka bwonna ategedde atya nti aliko obuyita oba obuweereza essaawa eno kyetuzze okubannyonnyola tuli ffenna era essaawa eno ekindeese okuba nga mbannyonnyola bino ne bannammwe mubayigirize nabo basobole okukola ki okubitegeera okubanga tutudde olunaku olw'olwaleero muzze munkyalidde tutudde tuli ku emitimbagano egy'enjawulo TV ez'enjawulo essaawa eno zitukwata bangi nnyo kati abalaba amativi abaana abalina amasimu kuba omulembe gwegwo gwe mwogerako nti gwakyuka omanyi abavubuka kyetukozesa amasimu gwokimanyi jajja w'abaana tubeera ku zzaala tubeera ku buno awo kyembagambye nti obuzito bwa Ssaabasajja bwe yabatikka temwabumanya Lubaale aluma mu mitendera egy'enjawulo tuli ffenna naye ng'ate teweewuunya Lubaale si mubi kuba Lubaale bwa Katonda bw'otunuulira ekigambo Olubaale kyekyo kimaamidde ensi n'eggulu Olubaale lwe lugatta eggulu n'amazzi ekiri mu bbanga awo lwe Lubaale oba muntegedde ekiri mu bbanga awo ekigatta ensi eno lwe Lubaale kakati omuntu ayinza kutegeera atya nti kati kuba omuntu ayinza okubanga n'ekigambo ekyo ne Lubaale nga obanga takimanyi obanga gwe gusosemu ekiwulira kituufu bangi naddala ffe abaakayingira obuyingiza enzikiriza bingi bye tutamanyi kati ekisinga obbatta kiri ekintu kimu teri kintu kisinze kwonoona nsinga madiini edda omuntu yayogeranga ku Lubaale ng'omwana teyeesika tuli ffenna naye bw'akeera enkya n'awulira nga ebiyooba ekkanisa oba omuzikiti guyimiridde Lubaale sitaani Lubaale byokoola Lubaale talina kya
omwana ng'akeera agamba why n'alibadde entambula ne Lubaale naye ate bakiise ekiki nze sijja kuba kiki sijja kuba nakyokoola olwo bakukoze eki abasajja bali bajja balina mission zaabwe okitegeera ate ne baziggusa essaawa eno ffe ze tulina okulwana jjajja w'abaana wali obaddeko mu bawalabu abasajja abo bo batikola batya kati nga boolaba nti bo kansooka emmaleyo kubanga bo balaba nti bo kusaala kuli biki anti amateeka bo bagasigala nga bagakwasisa babesingirwa ku nnono yaabwe nti ekkanzu teyingira mu bbaala newobeera seekaani nojja ku kiraabu tebakuggulira bakugamba genda okyusa engoye olaba kye basoose okukola bawadde olugoye lw'enzikiriza yaabwe ekitiibwa nti teruyingira wa mu bbaala naye kati wano ojja kusanga omwana ayambadde omuteganswera agenze mwambiyaasi kwekubira muziki kati kitegeeza tetulina kwetutwala lugoye luno naye tutalutwala tulina okubaako bingi byetukolaki bajjajja b'abaana baabano bajjajja b'abaana baabano gwe mulembe omuwawo obwedda gwemba nnyonnyola gwe tugenda tuddayo tukoze tutya tuli ffenna kati essaawa eno kye tuliko kwe kuyigiriza ensi era buli andaba eyo buli ampuliriza essaawa eno ndina bavubuka bannamu wakati mu nsonga ezimu ezikwata ku bavubuka ezituluma tuli ffenna kuba Lubaale takyakwata mukadde naye omuvubuka nga weezuula tunuulira nnyo obubaka bwo bw'ojja ofuna naye gwe naawe bweweekwata ne weetwala muwawa mu nsi muno ne weetwala muwawa nga buli kimu togambibwako jjajja simbawo wakati awo ndaba ensonga zino Lubaale waba atunoonya bingi byaleeta mu bingi kati nganza omusajja yali talina mize katugambe nina emyaka obanga 32 naye nenfunira emize ku myaka 29 kati naye mbanga obulamu bwange mbononedde emyaka 3 olw'emize gye njizemu eyo prosesi ya Lubaale okunnoonya obulumi bwange buli wano bwe mmala okumanya jjajjange lwaki emize gino ate ginfuukira ekizibu mbadde mmanyi yayitiramu mumanye amala ajjewo emize egyo agitwale Lubaale kino kati nkigamba muzukulu wa Lubaale talina gwe yali alumyeko mu bulungi kuba buli lwoba obulungi kizibu okunoonya Lubaale okitegeera buli lwoba obulungi ng'olina ku ssente olina buli kimu kyoyagala ki ekikunoonyesa Lubaale n'obuzibu bw'ensi bwe tusinze okufuna abantu Lubaale bamwagala mu byanfuna sente kankole Lubaale nfune ssente okitegeera oli n'agamba nti kanfune amayembe gange kankole Lubaale nfune ki Lubaale bw'otandika okwogera ku eyo enjogera ne Lubaale akussa akasiiso n'omala okumukola ate n'otafunamu kintu kyonna wadde n'eki ate n'asooka akuzza emabega akakase nti mu mutima gwo otambula bumu naye oba oyina bye wali oyagala wakati mu kukola ensonga za Lubaalewo onfunye bulungi kati Lubaale asooka n'akuzza ku kisenge buli kimu kyewakola ne kisooka nno kiggwa nawe keera enkya n'okola Lubaale ng'omusuubiramu bugagga ate buli kimu kisobola okuggwawo kuba kyoba ozuukusizza tomanyi kuba tokimanyi nti ozuukusizza emizimu egyo gyalina mabanja ki era gyatambuliranga mu ki omuzimu gw'omuntu ataasamira gukkirizibwa okudda ne gummanja okusamira kuba kati ebisinga ebimu ebibuuzo ebikola ebitumenya ngaffe abavubuka nti gwe naddira mu bigere ayinza okuba teyasamira naye ate nga nze ayagala nzirisa ensonga ate ku sipiidi ya waggulu nnyo nga ye yalemererwa bwe yali mu bulya mmere nga nze ensonga eyo abantu bagitaputa bulala ebitabo byonna byogere nti eriyo okukola ki okuzuukira tuli ffenna Kurani neeyogera negamba nti eriyo olunaku olw'okuzuukira nga buli omu ayimiridde mugundi ze Bayibuli nayo neeyogera nti eriyo olunaku ffenna lwe tuzuukira okugenda eri Mukama Katonda naye buli omu teyategeera okuzuukira kyeki okitegeera ffenna ku nsi kuno tukolerera obulamu obw'enkya okukola ki okuzuukira naye okuzuukira kitegeeza okudda ku nviiri z'abalamu n'oteekateeka abo boolese kwe bayita okukola ki okuzuukira kwe bayita okuzuukira
kati oli bwatuuka n'agenda nga talina kye yakola bajjajjaabe baba bamuyinamu ensa nti oyo muzzukulu waffe alina kyayinza okukola ku nsi kuno ne bimulema ne bamuwe ne bagamba nti alemye bw'atuuka n'agenda mu nsi y'obwamwoyo batandika omubanja nti twakuleka oba jjajjaawo oba kitaawo gundi nakuleka nga nkukwasizza ejjembe lino lwaki wali okya naleka nzimba essabo lyange lwaki wali kuba nerime ligwa ekigo twaliyo be basonyiwa teri ensi y'obwamwoyo etambulira mu bwenkanyi teriyo nsi ya bwamwoyo etambula ensi y'obwamwoyo etambulira ku mazima naki kati bwe bamubanja agamba nange ninayo naleseeyo ezzadde okitegeera ajja akutuga lwaki tosamira nga naye talina kye yali akulaze kuba atunudde mu katundutundu kali ak'ensi y'obwaki obwamwoyo naye bannange abasajja bano kuba ogenze noyogera ku bitabo abasa bagenda ne bawandiika ebitabo ne bateekamu emitendera gye balina okukola ki naye kaakati omuntu bw'aba afunye ekirowoozo ekikola ekitabo nga kiri mu gundi yammwe eyo oba enzikiriza oba ennonoolezo nga kirimu nga bw'olaba bwe bayiya Kurani oba bakola Bayibuli oba bakola ekizibu kye twafuna ebitabo ebyo temulimu ssaala ate mulimu ki novo mu luzungu sibe baziyita bw'obutawo bwammwe buno bwe musoma ne bakulambika nti gundi yatambula n'abuuka olusozi luno n'aluvuunuka n'abuuka ennyanja kati bajja kunyumiza firimu z'otalabanga kate ezitali baayo kuba ebyo byonna olinga agamba temwagala kukola firimu siba kiri byaba twagala kukola firimu ebintu by'obwami oyo bulambikibwa kuva mu mpya ez'enjawulo nze bw'okeera enkya n'ontunuulira mu bwakawumpuli mwesamirira nga nyambadde bwe nti ate gwe ojja kwesanga nga obwakawumpuli bw'osamiridde ate gwe ojja kwambala muge ng'ate gwe mwetooloovu nga muzinge bulungi nnyo bwe bwakawumpuli bwasamirira obwange bujja kubanga bwakuwunda na nsimbi obwo bujja kuba bwakuwunda na butiiti olwo twawukana emizibu bw'okeera enkya n'owandiika ekitabo nti awo bwakawumpuli bwe busamirirwa obutiiti bwe bulina okuba nga bukolebwa n'asamira nga anaalira kubanga akozesa nsimbi y'oba omugobye tunatuuka mu myaka egitali mu butiiti olwo lubaala akedde nkyasitudde enkundi yakugamba yayagala butiiti naye omwana yasoma mu kitabo yagamba nti lubaale baga kawumpuli bw'omusamira alina kuba wa nsimbi olaba okontana nejjajjaawo olaba mwekubye emizimu ensi y'obwamu eyo yeeyogerera lwaki ebitabo biri byawandiika ebintu byabwe kuba teriyo mwoyo gudda wali owuliddeko akongojja Yesu wali omuwulidde kale ŋŋambayo nti waliwo eyali akongojje Muhammadi najja n'alambika kati ebintu byabwe babuwandiika kuba byakoma awo bwe byakoma naye ffe mu Buganda Mukama Katonda yatutondanga ensi yaffe yakwewunda mu birungi mu kwesiima bwamwoyo ajja n'ayogera ate ng'era okyegendereza buli bwe buwangwa bw'abali abantu okitegeera ali mu buwangwa bwe bwennyini leero jakeera enkya ng'olose kino enkyokere ng'olose kiri bw'oba awandiika mu kitabo nti munnaye buli lwokola kino eno enkya ekyo ekiroto kye kijja okudda gy'oli jajjaawo ajja kuloota ndeku bw'aba yawandiika nti kati tuloota ndeku zokka enkya n'okera ng'olose kikopo ojagamba buno obubaka tebuliyo tegeeza mulina okusooka ne mujjawo ebitabo ebyo kati ebyo ebitabo bye tulina okulwanisa ebibirimu kuba ababisoma babinyumirwa abaana basomera ddala ebitabo omwana akeera n'akwata kanovo n'asoma tuli fenna n'asoma ku bintu ebitiisatiisa obwo obutabo nabulabako kuba nange nasomako n'asoma waliwo ekyabuuka ne kibuukira omutire omwana n'abeeraawo ng'obunga abukuumidde awo bw'aseka nasomako ku katabo bakayita Vampire Diaries nkuwa olwo novo Vampire Diaries nagisomako kati bwe yasomebwa yonna nenzira ku bitabo Qur'ani eyina essuula zeyina naye nga zirambika
Tasuula ki? Otegera essuula eringa etendeeza Mukama Katonda erimu egi era abasiraamu bagimanya al-Fatiha essuula yokka etandikirwako esigadde nno bwe kyoga al-Fatiha yokka etendeeza Mukama Katonda okulaga nti ekitabo kiyimidde mbwagi naye edda mu bisigadde Musa yatambula n'omuggo bwe yatuuka ku lusozi n'ayogera ate n'eddoboozi lyamugamba naye nga byonna byakola ki byakweyiya ani yaliyo Yabulimba. Yajja abaana bituufu. Yabulimba. Yajja abaana ogenze nabyo. Ngenze nabyo olw'ensonga tusobola kuŋŋamba olunaku olwasooka Katonda n'atonda ensi n'eggulu nga tewaliwo omuntu agiraba nti Katonda yagitonda. Yandisoose muntu firimu yandivuddeyo bulungi nti waliwo omuntu yawa obujulizi. Eyalaba naye ate baasooka tonda ggulu n'ensi. Ate okumanya n'ebintu byabwe bizibu. Bwe genda mu kitabo kya Kurani ogende ku buli musiraamu yenna omugambe alifu laamu miimu etegeeza ki? Etegeeza ki? Ajja kugamba nti ebyo bikusike bya Mukama Katonda naye buli ggwanga erina kyesamirira. Kati nabo baagamba nti akafecce ka lubaale w'Abawarabu alifu laamu miimu mulimu bwa mwoyo ayimiriddemu temubibuulira basigadde tubyesigadde naye nga mu Buwarabu oyinza okwesanga oli asobola okkiggamba. Kati waliwo mu bye mutagamba abantu. Ekitundutundu ky'obulubaale tunnyonnyola abantu ensonga zonna kuba siyinza kugenda munda wakati mu nsonga za lubaale nga tolina kyewategera. Nsooka nenkusomesa obwakatonda tuli fenna nsooka nenkusomesa obwakatonda okulaga nti obulubaale tebwawukana naani na Mukama Katonda. Tuli fenna Mukama Katonda ye yatonda ensi eno n'agiteekamu emiti n'agiteekamu ebisolo n'agiteekamu buli kimu mu buyinza bwe. Omulubaale atambulira ntunuulira bino byonna bye nnyambadde essaawa eno kuliko ekintu ekikolerere muntunuulire kuliko ekikolerere buli kimu kiyimiridde mu butonzi bwakyo. Olubugo lwava mu muti tuli fenna bw'otunuulira nga neena amatembe gonna nago galina gye gasibuka mu nnyanja. Nina obuyinza bwe nnyimiriddemu obw'obutonzi era akeera enkya n'agamba nti abalubaale tebatambulira Katonda. Omulubaale yakyasinza okutambulira ku Katonda kuba Katonda ye yasinga omutegeera mu buyinza bwe. Nzokka era enkya omuntu okumusanga ng'afukamidde ku kibumbe kya Maaliya ate nga babiina n'embulago nkunnyonnyola ng'afukamidde ku kibumbe kya Maaliya nja kuyita omusiru omuwottono n'atalina bwongo. Ekyo ekibumbe kitagenda kuvanga kikyukako kugasa kyekyaki babiina Buddha Maria. Naye bw'okeera enkya n'osanga omuntu afukamidde ku kijanjaalo we kiri nga kimera n'ofukamira omuntu n'omusanga ng'afukamidde ali mu kusinza Mukama Katonda manya ali ku kituufu. Kuba ekyo ekijanjaalo amaanyi ge kiva mu ttaka bwe bw'oba oyagala okukakasa linnya ettaka lina nti oli munene okusinga ekijanjaalo okke wansi osobola naye ddyo kyo kibottola ne kifuluma naye nga gwe osobola okukakwatako kati n'okaabya. Tuli fenna naye ekijanjaalo ekyo omuntu bw'omusanga ng'asinza waliwo emyoyo ze bayita malayika abatume ba Mukama Katonda abo be yasindika ku nsi bwa mwoyo va mu bino ebyammwe eby'abatume simanya basindika omulya mmere oli yafiirira banne ng'akubiddwa embooko ezirubwa. Abavubuka tebategererako ddala nsonga za lubaale simanya mpewo simanya biki mayembe ebintu ebyo bitubonyabonya nnyo wamu n'oggwa ku bantu abatali batuufu mu tuteekateeka batya nti osobola okutambula embuga ofunye omukisa n'otuuka mu mbuga muso kyokugamba nti oliko olubaale nayagala oba oluusi kutwalako obutono bw'olina oba oluusi naye nga teyateekebwateekebwa kati tugenda baawula tutya. Obuzibu buli awo ejjawo abaana essaawa eno abavubuka mwenoonyereza ebyammwe bingi nnyo. Bw'okeera enkya noonyeenyamu ne bagamba nti wafunye lubaale enkya bakusanga ozinga essabu ng'otandise kuyiiya abayitebwa mbatambula entya naye nga tolina buteeketeeke bonna bw'olina wadde n'aka. Kati abavubuka mwennyini mmwe abajja munoona ennono naye tuula wansi oteekebweteekebwe. Osege bw'omala okuteekebwateekebwa manya emitendera gy'olina okuyitamu okutambuza ekitundutundu ky'ennono. Era abavubuka
obutamanya lubaale kivudde mu kuba nti bo nga bo beeyonoona era omusambu ogusinza okuvaayo mu nsi muno oba omwoyo oba malayika esinza okuvaayo mu nsi muno okulambika abavubuka nti balumwa lubaale malayika y'abamweyana malayika eyo malayika ya Mukama Katonda yagitonda mu buyinza bwe eyo tekutte byakunywa bitooke byebigwa ye musajja mukulu jjajjaffe bamweyana kati yatambulako ne munne Nakayaga ne bujja bagira kati abavubuka bonna bonna we bagenda bategerera lubaale yamanya nti omuvubuka muyita wano kuba bw'otunuulira emisambo egisigadde bw'otunuulira musajja mukulu Kawumpuli jjajjaffe Muwanga basajja bakadde era omuvubuka n'akeera enkya n'akongojja Muwanga alaba nga alina ekizibu naye mugambe nti okongojja bamweyana ebisigadde bijja kuba biwedde kati ogwo omusamba bwe guyita okubanga gusembeza emisambo egisigadde okubanja era buli muvubuka olubaale omwo mubanja mukyetegereze nnyo buli muvubuka bw'atalaluka aba akozesa ebiyaga bamuleeta gye tuli nga twagala ave ku njaga lubaale nabulukuka twagala ave ku mwenge lubaale n'asituka omwana ono alaluse lubaale n'asituka lubaale ogwo musambwa gubanja nnyo mu bavubuka era lubaale asigadde awerekera ng'ogwo musambwa gumaze osituka kati yawo jjajja w'abaana ze mmanya ntwa emmandu ekolaki ennumu oba omusambwa obwakatonda kino kanti bannyonnyole tusooke tumalirize ensonga eno obwakatonda bwakuteekebwateekebwa ng'olina gy'ovudde teweeteeka wekka ku nsi tuli fenna olina abazadde abakola ki kyobola bagamba nti akula yakola ki anduweereza akula yaloga era bw'olema okwerwanirira omuzadde atuukanaga naye omwana wange bwatyo si bwe yakola ki kampiteko wano tulabe ensonga eno bwetambula lubaale gya bbulukukira era nange nasanga mukadde yanyambaliza bakama bange nga sina nakimmanyi omuzadde ye Katonda akulembera okitegeera kuba gwoba wasooka okulaba era ebitabo byonna byogera bigaba bw'otavunnamira muzadde bw'otamufukaamirira ne Katonda oba omujeemedde waawe ogenda osanga Katonda olina oyinza okusanga Katonda Katonda omulabira wa jjajja w'abaana ensonga ya malayika gy'oyogeddeko esebo ensonga eyo era tugamba wali nga tonoolamulula mu kubanga ensonga ya malayika tubeera eyo mu mabaala abaana gye mutabeera naffe nno tunywamu naye ate tubanywa abateeketeeke batya okunywa okuteeketeeke ate kwe kutya okunywamu ku twenge tuli banywi abati abateeketeeke bapulanidi banywi okitegeera naye bw'obaako amabanja onywa fa bw'onywa bunywi kutuuka kuwulira nti nagudde ku kkubo nagenze eno nakoze kino n'amalala abavubuka gabamazeemu ensa bw'olaba nti gwe w'amaanyi bw'olaba nti gwe asobola ng'ogamba ataani ansobola kamala omuyirako ekiti ajja kumpulira ate nno nga kikulimba bw'omala okiteekako bw'oti ng'ensi ogiraba yeefudde nga bakukuba nga bakwabya anti era ensonga eyo era yeekuusa ne kugonjeere kubanga olaba abantu abasinga oba abavubuka abasinga bakozesa drug kitwaliyise drugs nyingi tufa jjajja ekiri kye nagambye nti omuntu nkoze ntya okwejja ku drug eyo singa lubaale yannuma n'agiyitiramu okunyweza ate nze nali muntu wakayinja nnyo ako kamanyi omubiri gugenze gukomawo bukomi muwulira kyabakola simanyi naye nga kyo kyabakola musajja mukulu siyo n'omusajja omuddugavu omunene oyo enyini yoyo omwami oyo ekitundutundu kyatambuliramu kya butamanya tamanyi bumanya talina kyamanyi era nze ekigambo kyennyinga kye buweereza
nti Mukama Katonda amusonyiwe kuba kyakola takola ki takimanyi bwakeera enkya n'ayogerera abanywa emmindi gy'ayogerera agirinako makulu ki agimanyiimu ki bwakeera enkya n'ayogerera abambala embuga azimanyi ali less informed muzungu nga we ekyo kyeŋŋamba nti musajja mukulu nze ekyange kyenkuweereza kugamba nti Mukama Katonda akusonyiwe wabula tolina kyomanyi naye bw'olitegeera ffe tulitambula obumu naawe ejja abaana aliwo n'omulala bamuyita mu staffa abadde ku TikTok okwo enda okulaba nga waliwo amwengegi nga mbibuuza ebimu kati nga bamubuuza nti lubaala okujja kuggwe gwe oba olazeewa gwe okugamba mbu ate kati agenze sinajjajja yaliko mbu kati gwe oba olazeewa kyakubiri lubaala atagula byakunywa ku kkubo lwaki asaba ssente mu sitaafu oyo kwali ku TikTok onoba wegendeza badde nga gyatula mu interview ezo naye ndabanga bwe tufunanga guno omukisa okyobula omusomeseza awo n'ataddamu buuza bibuuzo webi musajja mukulu ebibuuzo byabuuza oyo muyise mu staffu asooke yeebuuza erinnya erya mu staffu alijjawa era litegeeza ki bw'amala okukyebuuza yeebuuze nti bw'atuuka n'agenda ekiro ne yeebaka n'aloota ng'abuuse mu bbanga n'omubiri guba gubuuse baseka mu staffa bonna abo batulaba kwebali bw'akeera enkya n'agenda ne yeebaka n'aloota ng'abuuka mu bbanga asobola okukeera enkya n'akomawo ng'alina ettaka yabuuse mu bbanga yenna kati ebyo byonna mu kumanya abantu tebabiina kati omuntu bw'akubuuza nti jjajja bwakukwata gwoba olazeewa gundi ye bw'ayeebaka n'aloota ng'agenze mu Amerika aba atuuse ekyo kyekibuuzo kye mulekedde buli omu nina ekyo kyenjagala omusindikira musajja mukulu bajja nagambye nti musindikidde Mukama Katonda amusaasire kuba talina kyakola ki kyamanyi avuma bwa Katonda naye tamanyi akeera enkya bwe yasomanga oyo yennyini musajja mukulu bajja bwe yasomanga bw'ayita ekibuuzo bamuteerako ki nti okiyise si mmindi era bakeera bamuteerako bamuteerako gudu ekibuuzo okiyise naye ne bamugamba nti ogudde ne bamuteeramu omusaalaba nonaye gundi omusaalaba guno olwabannaffe bali kati buli ateeka mu musaalaba ogwo mu bulago naye aba yeetwala mu mokyale aba yagwa aba yavaako ensi eba yamulema ese emazeemu amaanyi okitegeera naye ye tamanyi lwaki mu nsi muno baakikola nti emmindi buli wamu weetambulira mu mazima n'obwenkanya emmindi eyo emmindi ne bajjaaja era bagikwata bw'okeera enkya n'oyita ebibuuzo omwana we ayise buno si boosangako ne bagamba nti buli kimu yakiyise kati avumirira emmindi give ensonga mugiwulidde ensonga tugitegedde wangiso nze ku lwange nandibadde ngamba muvubuka munnange ali eyo munnange teweetuulako tokitwalanga kikolimo buno bwe bujjajja waliwo omuzungu kyayita family tree teri muntu yava buvi mu bbanga n'agwawo buli family erinamu omuntu oyo ate nammwe ab'eŋŋanda temusosola bantu abo olw'ensonga temumanyi ebika byatandikawo bitya abasajja bayambala buziino tubeezaawo bo bali eri banyiiga olw'obusungu bwe bafuna kulaba ososola munno aliko obuyita oba obulonde ng'ate we mutula ne mukola ensonga ng'abooluganda ekika musobola okukibbulula abamu tumanyi ebika gye tuva nga bw'otunula bulaba emikululo butuufu olabira ddala waliwo ekitali kituufu kuba batuga abamu babadde bakirireetinganga ku ddalu ng'oli olumuga munnayo kyagamba omuntu oyo atandika ogwa eddalu olw'okuba otandise okwogera ebintu bye batategeera naye ng'ate mbakyalenjinga nnyo nti owaayo oba omuntu anteekateeka oba gye ŋŋenda naye mulalu kuba mu eddalu muba muli balidde ku bwavu ate oba nandise nti oba nteekateeka wandi mutunudde n'omulaba nga muntu akola emirimu gye nga tabesingidde ku gya bujjajja gyokka n'agenda n'akola muki n'emirimu emirala n'olaba ng'afunyeemu kuki kasente kati ate gwaŋŋamba nti oyo yagwa eddalu olw'okuba njogedde olulimi lwo naye olutidde oganya okwagala okutegeera bannange temwetuulako muve gye muli lubaala alumira ddala teri akuloga asooka weekebere omuntu era asobola okukuloga nga jjajjaawo yakuloga ayitidde eyo kati mukole ekyo muleme okwesiba ku bannammwe nga ffe abamu bwe twali mujje mu mbuga eno bajjajjaffe gye baasiibanga amasabo gabeeranga mu maaso ga nnyumba nga omuzungu tannajja n'olw'etteeka liri lye bayitanga anti-witchcraft law lyabaleetera ogazza emmanju tetulina kikyamu kye tukola wano buli kye tukola era yalireeta nga bwakusanga nalyo mu maaso nti ologa ambasale ekirina
ensonga gyayogeddeko nti bamuvumu obulalu bo be baki bebalalu okitegeera kitwogeza omuntu kizibu nnyo okuzuula omuntu ekimufuula omulalu nga tokiyitangamu kituufu bw'oba wagezaako n'oyagala okole ki oyonoone n'olaluka kati buli gw'olaba agenda okukola ekituufu naye omuyitamu ki olalu kati nze nange eddoboozi lyange lye mbasindikidde wakati mu bigambo bya musajja mukulu byabadde abannyonnyola weewaawo tweyanziza nnyo wenna abaddeko ku Uganda Live, Kyoto Media, Kyoto TV, Kyoto Family, emikutu gyonna mwenna ababaddeko ng'ate tubadde tuteekebwamu ssente aba Kyoto Family Herbal Products nga basangibwa Wakiso Namusera. Gwe wenna aba ayagadde okubanga obasuubulako akabaani akawunya obulungi ennyo ak'omulembe ak'obujjajja kale beera nga obakoonako ku namba z'essimu eziyitaawo ofune akabaani ako ate nga tubanga tuteekebwamu ssente aba MK Events nga nabo basangibwa Wakiso Namusera beera nga obakoonako ku namba z'essimu ezo zennyini byebyo tweyanziza nnyo akuuma atakuumira mpeera akuume atakuumira mpeera mwebale nnyo okubanga mutukyaliddeko wakati mu nsonga zino okufuna okumanya n'okutegeera weewaawo